Omuntu wasiga mu bakyala abeera ayambyeko eggwanga okukula olw'ensonga nti be bannakazadde b'eggwanga be bamu ku bantu abatandikawo omusingi ogw'ekizimbe kyonna okuwangaala kubeera be bazaala abakulembeze be bateekamu amaanyi ebintu okuba nga bitambula. Omukulembeze w'eggwanga kino yakitegeera bulungi kyova olaba we twogerera Vice President waffe tumumanyi mukyala, Prime Minister mukyala, Speaker wa Parliament mukyala, mu bifo by'obukulembeze ebisinga ensangi zino tulabawo bakyala ate nga bakoze nga tweteekerateekera okuza olunaku lw'abakyala twagala tukwega omukyala tulaba ekyo ky'olunaku olwaleero amaanyi okoze otya akasente weesizeemu otya oba weeyongeddeko otya omugaso okuba ng'oyamba abantu bonna bali ku lujegere mu bulamu bwo. Nkwaniriza ku program Pakasa nze Omumbejja Ndagwe Leila. Mu studio tulimu n'omukyala maama mukulembeze ate muna business. Twesimye okuba nayo ku program Pakasa buza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Neyanziza nnyo Leila. Erinnya Zeredi Maureen kubanga abasinga obungi lye bamanyi. Ndi muntu wakola ku bakyala n'abaami ebintu by'okunyuma enviiri skini enjala byonna akobe mugole nga ng'ogenda kufumbirwa tukukolako byonna okuviira ddala ku lusu paka ku ngoye z'oyambala n'onyuma bulungi nnyo ku mukolo gwo. Bwe bulungi Lady Maureen tweteekerateekera olunaku lw'abakyala gwe boxes zonna ezisinga ozitiikinze obadde maama oba oli maama oli mukyala mukulembeze oli nazaala oli muna business ate oluddewo mu business ekiraga nti obuwangazi mu business buli evident mu business yo. Njagala tutandike ku side ey'omukyala ayagala okukola ssente. Tubalina babuuza okwo ntandise ntya okukola ssente ntandikirawa abali ku eyo feezi ey'okutandika. Ekikulu kisinziira ayagala kutandika atya, ayagala kutandika nga yeekozesa oba ayagala kutandika nga bamukozesa. Bombi tuboogereko. Kati bwe mba njogera ku mukyala ayagala okutandika kyensooka omukubiriza talinda kuweza ssente nnyingi nnyo. Ekizibu ky'abakyala bw'alaba Leila bizinensi gy'olimu nga ya bukadde nga 2 bw'anoonya singa mpeza obukadde nga 2 n'enkola bizinensi ng'eya Leila naye ekituufu kiri nti tandika n'ekitono ogende ng'osoma bizinensi ng'oyongeramu era oba ojja kukola. Ekirala abakyala kyensobola obbakubiriza balekeraawo okulowooza mu ani agenda okumpa kapito. Bakirina bamanyi okujja ne ku mikutu ne bagamba mpayo kapito w'emitwalo 5 w'emitwalo 2 n'ate kati gogamba gwe bamanyi okulowooza nti omwami bwe nfuna oyo kati agenda okumpa kapito bwe asinga nfuna oyo omusajja kati ajja kumpa kapito. Tewali agenda kuwa kapito batono naye kyenva kukubiriza tandika n'ekitono ky'olina. Ekikulu obwesigwa bwe businga obukulu kubanga Leila nze nakunyumizaako ku story yange nti bwe nali ntandika bizinensi saalina ssente sirina kyapa kyensobola kusinga mu banka sirina kadi ya mmotoka sirina ki nga n'ebintu by'omu nnyumba si byange sobola byewolerako ssente okitegedde. Kati wakola otya kuba abakyala basingawo we bali naye obwesigwa kyenva gamba abantu bayiga okubeera abeesigwa. Omukyala yantunuulira enkola gye nali nkolamu n'obumalirivu omuntu n'akutunuulira ng'akulaba mu future. Mukyala mukulu balinga bamuyita jjajja maama ng'abeerawo kasubi n'antunulira engeri gye nstruggolingamu najja naŋŋaana ye muzzukulu bwe mba nkututte ne bakuwola ssente onoozisasula nga simusabye kuba nali simanyi nti asobola okukikola. Naye yalaba nza nagaa naye omwana ono engeri gya struggolingamu bw'aba afunye kapita asobola okukola n'avaamu omuntu ow'omugaso. N'antwala Women's Finance Trust Bank yali ekyali Women's nga kali waggulu eri ku Buganda Road kabanka kafaako nga kakyali katonotono kati ya bya women byavaawo kati banka nnene Finance Trust. Hey, kati omukyala n'antwala omusingo gwange bantu aba 4 batuula twagiyitanga bench ne batuula ne bakweyimirira n'ofuna ssente naye ntandika okukola
ekyo kitegeeza ki ku muntu kitegeeza mu bantu weeyisizza bulungi oli mukozi n'omuntu akutunulira akulaba nti oli mukozi naye mukyalo olwaleero oleeta omwana okukola n'ogaba nange tayagala kukola abaana abawala tebaagala kukola kyo sijja kulimba abalamu bintu birala nnyo golooza zekkula naye ng'ali mu bibalo birala nnyo obuzibu buli wa enkuza abaana bakuze banafu nnyo nnyo nga bw'okiwulira nti omwana fedda twakolanga nze nkunyumiza we natandikira salooni nga njikola mu bwogo nga byonna gwabikola ate nga nina abaana abasoma ate nga oluusi nga mbeera ndina lubuto naye ng'okola naye kati abaana omutunuulira talina si mufumbo talina funa baana talina buvunaanyizibwa abeera mu kazigo ke waava najja okukola naye naakulaga nti tasobola kutuuka ku mulimu ku ssaawa emu kitegeeza ki nti enkuza abaana banafu nnyo kati tulina kukola tutya kubanga abakyala era abazadde twetereeze kyensobola okukubiriza abazadde twetereeze tutandike okugunjula abaana baffe tubakuzizza bubi bubi nnyo ng'omwana wa remote ate bw'otuuka eyo mu maaso ne bikyukamu nga tokyasobola mulabirira ng'oluusi naawe bintu bikyuka obimanyireira naye ng'okuva eno olubereberye omwana mukulu naye nga bamwoleza bamukolera buli kimu booza essowaani buli kimu nga kwegayita ebyo byebintu ebyatugunjula ng'okuyiga okukola tosobola kutandikira ku bizinesi nga tewayiga mirimu gy'awaka kituufu tosobola ate ku sayidi ey'empisa kuba batugamba omulembe guno era n'empisa abantu tebazirina ntono nnyo abaana tebakyabafaako oba n'ekizibu ekirala kale oyinza okuba tonna nennya bazadde naye munembeera tutabuseeko oyagala nnyo okubeera n'abaana bo obagunjula osiibe nabo naye omwana otandika omulekera omukozi nga wa myezi 3 kuba olina okunoonya ssente eriyo ne bamaama abazinoonyeza ddala n'agenda n'atwalira ddala wiikendi oba wiiki oba mwezi nga taliiwo abamu bagenda ne ku byeyo n'abaleka mu nnyumba n'omukozi Lady Maureen tugenda kumulamu katini olambuludde bulungi nnyo nnyini ddala naye awo ogenda kutubuulira eddagala engeri gye tusobola okukikolamu n'abaana abo already nga baakula dda naye ng'embeera yabakwata bo basobola kwekolamu batya omulimu okusobola okukola ssente kuba omuntu tasobola kukola ssente nga talina mpisa omuntu tasobola kukola ssente nga tasobola kuwangaala n'abantu omulungi ali ku program Pakasa twogera ku bintu ebisobola okuyambako gw'omukyala okweyongerako omutindo mu mwezi guno ogw'abakyala era nga Lady Maureen ayogedde ebimu ku bintu eby'enkizo olina okubeera ng'olina obwesigwa olina okubeera n'empisa naye ate n'abazadde tukole omulimu gwaffe tubeere nga tufulumya products ezinaagenda katale abantu babeere nga bafuna emikisa oba emirimu olw'ebyo ebintu eby'enjawulo bye bakola tugenda kulaba emboozi yaffe esooka naye bwe tudda tweyongere okuba torch ku mulamwa guno. Ng'abatikkirwa beeyongera okunoonya emirimu naddala egya woofiisi Paula yeekyakiwakanya sisinkana owaayo Paula looya omulamba nga kakati musuubuzi atunda obutunda ng'omulimu guno yakagumalamu omwaka gumu kyokka agamba nti ekirowoozo yali yakifuna ng'akyali mu covid. Obutunda natandika obusuubula mwaka guwedde actually naakamala omwaka gumu mu business naye nga idea etandika okusuubula obutunda nali nagifuna mu covid naye saakiteeka mu nkola until ng'amaze okusoma. Paula lwaki wasalawo okwenyigira mu kutunda obutunda n'oleka omulimu gw'okukola obwalooya gwe wasomerera? Nali njagala kulaba environment eri wabweru w'ebitabo n'ebyensomye ate n'ekirala embeera y'ebitabo n'ebye nali nsomye yali tetambula bulungi ng'emirimu tegirabika oba nga woofunye omulimu bakuwa katono oba nga tebakuwa so n'ensalawo nfuneyo kyemba nkola alongside okuvolunteeringa oba n'okufuna obukugu mu bye nasoma nga nkola ekyo kye nasoma ate nga
nfunayo n'ekirala kye mba nkola. Nga tumaze okutegeera engeri gye watandika, twagadde okumanya watandika na ssente mmeka? Mu kutandika natandika n'emitwalo 10. Egyo mitwalo 10 actually tezaali na zange. So nagenda e Kabale nga ngenze mu mbaga ya Claret, nali made we. So mu mbaga eyo nalaba nti Kabale erina obutunda ate nga buwerako nga bungi. Bwe nagenda mu eyo party nalinamu mukwano gwange bamuyita Rachel ni musiima. So nengamba Rachel, nengamba naye Rachel, obutunda buno bwe tuba tudde Kampala ate sisobola kuddayo n'obutunda nembuguza. So Rachel nampa emitwalo 10. Kati Rachel bwe yampa emitwalo 10 twagenda ku mulimi ne muweje emitwalo 10 ate muweje emitwalo 10 omulimi yansindikira mu kilo 5 nga ntuuse wanene e Kampala. So okutandika business yange natandisa kilo 5 za mitwalo 10. Paula, twagala okumanya obutunda buno obujja era bika ki by'otunda? Obutunda buno bwentunda mbujja mu bifo by'enjawulo. Waliwo obutunda obuva Kabale gye natandikira, obwo bwe butunda obwantandisa business. Then nayingira mu Masaka, ntunda mu Masaka. Then nenyingira ne Kenya. So waliwo period obutunda buno bwonna bwe bubula nenyingira Rwanda. Obutunda bwe Rwanda nabwo mbutunda. Teri bizinensi etali mu bisoomooza. Paula, kusomoozebwa ki kw'osanga mu mulimu gwo guno? Okusomooza kwe nafuna nga ntandika omulimu gwange, ffenna tukimanyi nti obutunda bufa mangu. Si kintu nti ogenda kitereka kimale omwezi oba kimale wiiki oba wiiki 2. Kati ate jjukira nali nkyatandika. Kati ng'obutunda oluusi bufa nga bufa mangu. Ng'omukyalo omukozi olina bye weenyumirizaamu ng'okola omulimu gwo? Ebimu byenfunye mu mulimu gwange gye mikwano. Kati emikwano gyange egisinga basuubuzi. So we natandikira okusuubula, abasuubuzi bajja bakuyamba wano na wano, bakulaga ekkubo, bagamba kola kino osuubula, kati yimirizaamu tosuubula embeera ebadde embi. So funyeemu emikwano. Ekirala kyenfunyeemu akasente, independence, financial independence. At least kati nze ng'omukyala nsobola okugamba nina esente eyange. Paula, bubaka ki bw'owa abakyala abali eyo abaagala okutandika bizinensi? Abakyala nsaba tukole sente gye weekoledde ewooma. Sente y'akameza esobola okubeerawo, but then I would really advise each and every woman to stand up on your feet and look for money. Ekirala tokkiriza opportunity yonna okuyitako. Tandika n'akatono koyina. Don't wait to first figure out the whole staircase for you to take the first step. Mpozi y'omukyalo oyo bye bimu ku bintu ebitulaga nti ddala abakyala w'okola obulamu bugonda, obulamu butambula, ate era oyamba abantu abakwetoolodde. Lady Maureen, okusinziira ku mboozi ey'omukyala, essaawa zino oba omwezi ogwawedde ogwa February, Makerere yatikkira abaana bangi. Ne universities ez'enjawulo manyi zikyatikkira. Naye olina ebintu byeyogeddeko nga tutandika. Omukyalo ono ye tumulabye alina byogambye mukozi ate n'empisa azirina. Naye kati njagala tuteeketeeke abaana bano abakatikkirwa bajja mu katale naddala abawala. Bintu ki bye mubasuubiramu mwe ng'abakozesa ebisobola okubayambako okugatta omutindo ku bizinesi zaabwe n'okubayambako okwanguwa okufuna emirimu? Abo be tugenda okugendako bemukozesa oba balina okukozesebwa. Kati Leila, kyenjagala okutegeeza ebintu bino bibiri byanjawulo. Abakyala oba abawala, abaana abawala boyogerako bano abatikkiddwa Makerere ne universities endala, eyo kilaasi endala. Abo bagenda kukola mu office oba olw'okuba baba basomye, bo bakimanyi nti omulimu guba mulimu. Singa Mukama amuyamba n'agufuna, abo bo bakola. Kati nze ndi ku kilaasi eno katujoogereko zonna njagala tuzigatte gye tukozesa ezo ezimaze okusoma ne zitikkirwa, Mukama bw'amukwatirako n'afuna omulimu bakola.
bakolera ddala naye kale mpozi nga muntu asangiddwa nga munafu naturally naye abo abaana bafuna emirimu bo bakola nze era bwe mba njogera nga tuli mu meeting ewange ngena ne mbagamba mbabuuza entero babuuza ebibuuzo bino nti olaba omwana yakeera enkya n'asoma n'atikkirwa ne degree eri ku mutwe by 7 saawa emu aba ali ku mulimu wakolera nimba ebyokulabirako aba ali ku mulimu bw'aba akoloba mu bank oba mu kitongole kyonna nga bambala uniform ajambala buli lunaku tekibaamu kumujjukiza nembaga mujje mutukeko mu mabanka mu bitongole ebyo naye ffe wano kati klasi eyaffe ey'abakozi betukozesa kyekizibu abaffe bazibu nnyo bazibu kubanga tabeera muntu nga bano boogamba nti asomye ebintu abaako entegeera gyabitegeera ndala nnyo nga tekwata kati biki bye muba mubasuubiramu kubanga bikatinga across bali categories bbiri naye katutandike na bano aba bulijjo omuntu talina nnyo experience mu byakusoma azaafunye omulimu ki kyaba alina okusimbako ennyesira okufuna okuganja eri mukamaawe ekijja okumuyambako okuva ku mutendera kwali okudda ku mutendera omulala bwe kuba kubabuulira mbabuulira wankubadde tebajja bikwata naye nno bibagamba nti omukozi yenna ng'abadde afunye omulimu mukama n'akusaasira n'ogufuna fuba nnyo olabe nga okwata amateeka kyekisookera ddala gwosanze ku mulimu kubanga toyina bwojja kujja ggwe n'agago n'amampaati n'amalala oyingire mu mulimu gw'omuntu olowooze nti byonna bijja kukyuka olw'okubeera ggwe omuntu omu tekisoboka wabula kyembasaba babeere nga bakkakkamu kati nga kale nga bali flexible kyewandiise flexible kyebaki okubanga ekintu enkyukakyuka wejja otambula nayo webale nnyo otuusewo omuntu kale zonna ziba saluuni kangeze kati nga ku bizinesi eyange n'eriyo saluuni ezitayambala uniform eriyo saluuni ng'omukozi wayagalira watuukira eriyo saluuni ng'omukozi lwayagala lwakola eriyo saluuni ng'omukozi wayagalira wanyukira nyingi bwe zityo kati gwoze wange tugeze osanze ffe tutuuka mu budde sawa 2 nti 2 osanze tunyuka 3 nti 3 tuwambala uniform olunaku buli omuntu abeera ne off emu mu wiiki ebyo agamateeka g'osanze ku mulimu gw'omuntu gawe ekitiibwa bw'oba owulira ng'oyagala okukola terireera kisanyusa ku nsi kuno nga mukozi nga mukwatagana naye ate era kibayamba n'okukola ssente ne bakasitoma bakifunamu kituufu kuba buli otubeera nga tukwatagana nenkulagira tukole bwe tuti nze ngali experience nenkugamba tukole bwe kino tukole bwe nawe n'okola bwotyo ne bakasitoma ojja kulaba nga beeyongera naye buli lw'owalaze empaka nkugamba kino ate gwe okolamu kirala kati awo zezo klasi ezaffe wasinga okuva obuzibu ate bano abawala ba corporate because mmanyiiwe mother ku side yo bo biki gwe byolabanga bwe baba babyongeddemu muno omukyala asobola ofuna ssente ku speedi niwe banga si speedi naye asobola ofuna akasente era nga bwolaba ewaffe n'abo abaasomera corporate class era nabo kyembakubiriza kuba nze mbaddeko mu banks ezimu nga nayo mikwano gyange naye bw'otunuulira omuntu ku desiki ye tewaggwa mirimu bamuyimiriddeko akola kino onamuli wano era ogenda ogira kuti ng'ali promoted nga bamututte ku leva eddako oba nga bamuwa obwa manager ng'akola n'obuuza ono omwana ali abudde ki talina budde budda ku whatsapp eyo kilasi gyeri ne wabayo abalala nga wadde yasoma alina ekifo kyalimu naye abantu bali eri basimbye layini ali ku tiktok kisoboka abantu basimbye layini baagala kubakolako ali ku tiktok agaddewo naye nga talina kyakola ne waba musawo ng'ali mu ruumu ye naye ng'ali ku bibye ku ssimu naye ngeri abantu basimbye layini baagala kuyingira oba leira nkukyalidde nze mukwano gwo Maureen nyingidde sirina mulwadde tuzze ku mboozi tunyumya naye eyo kiri eyo buli omu alinze ggwe ebintu bwe bityo kwegabbe twetaaga wonna wooli okukola n'empisa
n'okwagala kyokola. Okwagala kyokola kintu kikulu nnyo. Bw'oba musomesa ng'oyagala okusomesa era obwana bonna buba bukwagala ku ssomero. Naye bw'obeera toyagala era abaana bakulengera bakutya buti. Bw'obeera omusawo nga Katonda yakuyita ng'oli musawo era ne bw'okwata obukwasi ku muntu bw'oti awulira nga awonye. Olambuludde bulungi nnyo nnyini ddala tweyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa tukubuulira gw'omukyala by'olina okukola okubanga weeyongerako omutindo mu mwezi gwaffe guno. Tuli ne Lady Maureen era abadde alambulula ensonga ez'enjawulo. Tugenda kumulamu katini naye bwe tudda agenda kweyongera okutubuulira obukodyo oba ebitusoomooza biriwo ebitulemesa. Olaba abantu mwasoma nabo naye bo badduse ku sipiidi nnyingi nnyo oba nnene nnyo okusinziira ku ggwe. Nga bo bakusingako ekintu kimu mpisa. Olaba abantu abalala balina bwe batuuse mu bulamu ate nga muli myaka gye gimu. Obuzibu buliwa. Tukyakulambululira ebimu ebikira ku ebyo obeere nga weeyongerako omutindo gwe ng'omukyala tovaawo. Mu ggwanga Uganda olunaku lw'abakyala olukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 8 March luba lunaku lwa kuwummula era gavumenti yaluwaayo abakyala balujaguze nga baagala babeeko we batuuka mu byenkulaakulana. Mu mboozi yaffe olwaleero tukuleetedde omukyala Peran Nasaasira ng'alina kampani erongoosa era ng'enkola yaffe bweba twagala okumanya yatandika ddi bizinensi yeeno. Omulimu guno ngenda ogutandika twali mu lockdown. Nali mbeera ne sister wange kati ngaliwo omukazi atera okujja n'ayoza ennyumba zaalinga zirimu ennyumba nga 10 mu kikomera. Kati ng'omukazi ajja n'ayozanga ate n'abantu bawulira bakyetaagayo omulala. Konzo olaba maama nakyasobola okujja n'akola ki n'ayoza engoye nzaani kwe kutandika mpola nga nkonkona nga waba ayoza mu mayumba gali nange nfuna agange genjozaako. Tulabye oli mukyala muyiiya naye twagala okumanya ebikozesebwa wabifuna otya era otandika na ssente mmeka? Saali na ssente nalina kwetaaga ngalo zange nagenda kumpa mulimu bwentyo bwe natandika. Nali neetaaga just kapaketi ka omo kasatu 5 na baafu ate nga bwe nagendanga mu mirirwano okwoza engoye client ya providing ebaafu na providing amazzi abamu ba providing ne detergents. Peran olina byofunye mu mulimu gwo guno? Omulimu ngufunyemu ebintu bingi nga mwemuli akasente akatonotono akambeezaawo kubanga siri ku kkubo okusabiriza oba kukuula oba kusala nsawo mu kibuga Kampala. Ekirala kyenfunye mulimu guno ofunyemu kyewandiise connections oba emikwano. Kituufu engeri nti osisinkana abantu ab'enjawulo naye kusoomoozebwa ki kwosanga ng'okola omulimu gwo guno? Kyekyokubeera omwana omuwala nga ndi mu bizinesi ey'abasajja abasajja abakulu bakabejja abeetaaga amaanyi ng'ogenda kulaba ekizimbe ng'olina kiwalampa waggulu naye ate ng'oli mwana muwala. Kati ba clients abamu agenda nayogera naawe ku ssimu n'alowooza nti oli muntu munene oba oli musajja oba oyina boosi wo. Ogenda otuuka ku mulimu n'akubuuza ye gwe nayogedde naye nti ye, gwe agenda okwambukayo waggulu nti ye. Onoosobola kati mulimu ko abamu nga bo ba disrespectingamu ne challenges eziri awo ez'okusitula ebintu ebizito. Owaaye okusoomoozebwa tukuwulidde naye kakati okola otya okukuvuunuka? Kyoba olina okukola ku improvising n'ozimba ttiimu nga ttiimu erimu abasajja erimu n'abakazi ng'abasajja bakwasaganya ebyamaanyi ng'okusitula entebe okonectinga amasannyalaze okusiba payipu z'amazzi okusitula amadaala bwotyo bw'okisolvinga kubanga okutwaliza wamu tewali kintu ky'oyinza kukola nga temuli challenges. Ffenna Peran tumulabye muwala mukozi naye twagadde okumanya ekirooto kye kyalina mu maaso. Omwaka nga gutandika nakola ka short clip neŋŋamba nti omwaka guno njagala kukola branch e Kenya naye nga sirinaayo connection n'emu sirina gwe mmanye Kenya. Mukama nannyamba nenfuna engeri gye nfulumamu eggwanga nenteekayoko ku cleaning services. Kati ekirooto ekyange kisukka ku ky'okuwa services mu ggwanga lino wabula njagala kuwa services ezifuluma ne Uganda kubanga ensi nnyingi zizimba ebizimbe
naye nga tebalina ba professionals abagenda okulongoosa ebizimbe byabwe. Kakati ekirooto kyange ekirala kwe kubanga nina obusobozi obuyita bannange naddala nnyo abaana ab'obuwala ng'oli eyo toyina kyakkola tomanyi wakutandikira kwe kubeera nga nsobola okuyita abantu bajje mbasomese mbazeemu n'amaanyi mbalage nti it doesn't matter how small you have started teweetaaga sente nyingi z'otalina kutandika kintu kiyinza kuwa bulamu bulungi. Pelana alina obubaka bw'awadde abakyala nga tugenda okujaguza olunaku lw'abakyala. Musituke tukole bakazi bannange tusituke tukole omulembe gw'okubeera nga tulindirira batuwe ku ssente abaana ab'obuwala omulembe gw'okubeera nga twambala ziwiigi ne tukola enjala ezikomeeri tusituke tukole tukiteekemu amaanyi tubeere ku level nga tetwetaaga muntu tuyisaamu maaso olw'okuba nti oyagalayo 1000 olw'okulya akakomando n'okwezaamu amaanyi temugwamu maanyi buli kintu kisoboka mukyesingeyo chase your dreams ekirooto okukituukiriza olina kutekinga step. Nkukulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo omulungi ali ku program Pakasa. Omulamu gwe tuliko ekyo ky'olunaku olwaleero engeri abakyala gye basobola okweyongerako omutindo okuba nga bafuna akasente akawera mu mwezi gwaffe guno ogw'abakyala. Tuli ne Lady Maureen ng'era atubulira okusinziira ku experience ye omukyala yanditambudde atya be bakozesa n'abaagala okutandika bizinesi zaabwe. Lady Maureen njagala twogere ku bakyala kati abaagala okwekozesa. Amateeka ge galiwa ag'okuba ng'owangula? Omukyala ayagala okwekozesa tugeze nga bizinesi gy'okola obadde olina omulimu gw'okolako naye ng'oyagala kuvaawo otandike eyiyo nkusaba sooka ogumiikirize oyige kuba ebintu byonna bigenda na kuyiga. Tekitegeeza nti olw'okuba ofunye akasente mangu otandike nga tonnaba kuyiga ky'ogenda kukola. Kati ate era bw'oba obadde wali okola ng'okeera nnyo ng'amateeka gonna ogagumira ne mu bizinesi yo ky'oba okola mukwano tokeera ate n'ogamba kati wano nze boss ne weebaka ng'ozuukuka ssaawa 4 ssaawa 5 nze boss wakatandika bizinesi mpya oluusi erimu kalooni kyokka obirekedde abaana ogamba nze kati nze boss tekinnaba nakukwatayo naye okisuddewo. Lady Maureen njagala twogere ku nsonga ey'okubanga omuntu atandika naddala ng'avudde mukozesebwa. Mukozesebwa yandimazeeyo bbanga ki okulyoka okutandika ekiki? Ekyo kale sikisobola kyogerako nti oba bbanga bwe riti. Ekyo Katonda y'amanyi bw'akikola. Olina okuba nga naawe oyiiya nga naawe otetenkanya naye bw'oba okola tugeze oyagala kutandika bizinesi obwangu bw'osobola okukozesa sevinga akasente naye buli bakusasula essente zonna n'ozirya n'ozimalawo kyokka ogamba njagala kutandika byange kaakati kapito ogenda gijjawa kyekibuuzo. Kati obwangu bw'oyagala okukozesa bukozese wali wettanire nnyo omulimu ogwo gw'ogenda okuvaamu ogutegeere ogenda otandike kuba buli muntu alina okutandika. Buli muntu alina okutandika naye kyenkubiriza abantu totandika nga toli ready kubanga wabamu abuguutana n'ava mu bizinesi oba nga zino ezaffe eza saluuni oba restaurant n'agivaamu n'adduka n'agenda n'atandika n'atasula ssente y'ekizimbe okumaliriza ate ng'ofiiriddwa ssente. Nina kusinziira ku ky'okutandika bizinesi eyange kusinziira ku experience gy'oba ofunye. Kati bino nti kino kye kitambula ebyo byo tubiveeko. Bino byo biba bya busuubuzi era abaana bonna bolaba basuubula. Oli bw'omulaba atunda bugoye bw'abaana manya atandikira mu dduuka eritunda obugoye bw'abaana. Atunda jeans era naye yatandikira mu ki? Mu dduuka eryo. Kati omuntu mu kyokola mu experience kubanga oyo aba atandise business tugeze nga saloon si gwe ogenda ogibeeramu wekka naye ogenda n'opima omuntu n'abuguutana. Kati bana baffe bamanyi n'okufuna ba clients n'amusomeramu saloon efuna mpa ssente entandike nafunye wali ruumu n'agenda n'abiteekamu enkya n'asigala awo nga naye oli omwami omuntu agize tafunyeemu nga naye yennyini tafunyeemu. So nga wano yali asobola okunnyoka n'emitwalo gye eno oba 5 oba 3
It's good money. Ekitegeeza experience. N'obuukira n'ogenda n'otandika naye ogenda okumaliriza nga gwomanyi kyoliko. Kyenva gamba babeere beeteefuteefu topapa kintu kikwate bulungi toteekamu mutima mubi. Bw'oba ogenda kutandika wali tewali nsonga lwaki ovumirira wano wova. Sewali nsonga lwaki oyagala oleke ng'eno eguddi. Oba restaurant oba emirimu naddala egyo bwe gito egya service. Abasinga obungi baagala nnyo okuleka nga wano waavudde akyonoonye naye tewali nsonga lwaki okyonoona. Ekitegedde ekitegeeza n'okwagaliza bagayagaliza ofune kikulu nnyo. Tuula bulungi ne mukama wo wova omugambe munange wategedde nti nina brother wange oba sister wange oba nsonze akasente kange kaweze. Naye mami niwe nabanga nina amagezi ge neetaaga nja kukomangawo nkwebuuzeeko. Anti abamu bagamba babosi temwagaliza. Nze siri bwe ntyo. Ate sisuubira nti buli omu bwe yandibadde naye omanye ekireeta omutima omubi. Omwana aba atandise nti agenda kudda wali atandika okukola effujjo yatuuka leeti anti olwo ali eri takubuulira wabula ali wano n'eri. N'atandika bwakkirira bwayambuka ogenda okulaba takyategeerekeka. Okitegedde so singa otuula lumu nga tonnafuuka muzibu omuntu n'omunnyonnyola aba asobola okukitegeera obulungi. Kubeera batugamba gy'ova toyombye. Gy'otera okudda. Gy'otera okudda bwe tuba tuli bize wano tusobola okuyina tugamba muno wategedde nkya tulina abagole bangi naye osobola okujja n'otuyambako n'otusalirako n'omala n'oddayo ewu. Si lutalo. Lady Maureen njagala twogere ku musaayi gwa business sente kubanga abakyala ze baagala babeera kunoga twagala kimu sente. Wagambye nti sente n'amagezi osobola okukwata sente empitirivu naye zonna ne zikuyitamu buyisi bweziti mu bizinesi gy'otandise. Neesaanawo ojja olaba abakyala sagambye nti ze natandikira ku mitwalo ameka ku benchi kwe twatuula bampa emitwalo 5. Gegazimbye kati branches zonna tulina kati naye ate ojja kusanga omuntu omulala ng'ate ye afunye capital olwaleero n'agulawo saluuni ng'eri mu bukadde nga 15. Eyo nsobi kuba nakyo nkiraba. Kati ate ne wayitawo ebbanga ttono n'omwaka nga teguweze saluuni n'ogiraba nga bagiggadde. Wabeerawo ensobi. Kati nkugereza ku ebyo ne bweba restaurant. Nti oyinza oba ne ssente naye amagezi. Olina okusooka okunoonya amagezi. Amagezi tugagyewa. Anti kati amagezi ge gano. Bw'obanga otandika saluuni tokeera bukeezi ngeza nnyo ku saluuni lwaki gye ntegeera obulungi gye nnimu. Tokeera bukeezi n'ogamba kati olw'okuba omwami 15 akikuwadde n'onoonya room naye nga gwe ku bya saluuni tolinaako idea. Ne bagamba gwe tandika abakozi ojja bafuna ojja bawa ssente ojja kupasula ewa gundi ojja kupapasula ewa gundi. Ne bajja naye nga gwe muno omuntu tokola ki nze nalina amagezi naye nga sirina capital. Kiriwo ekisinga byonna bikulu naye ng'ekisooka kuba na magezi. Kuki kyogenda okukola eyinza obutaba saluuni ng'oli musuubuzi ng'osuubula naye tegeera bwe mba nsuubula obuge bw'abaana buliwo obusinga okutambula egi ki. Bwe mba wakusuubula masaati sayizi ki ezisinga okutambula kilasi ki. Gwe n'osalawo n'ogamba eri kilasi ennene ey'essaati y'emitwalo 3 sijja gisobola. Nyinza obutafuna bantu abo okusinziira mu kifo ky'ennimu. Naye kantwale kati ngenda kutunda ssaati za mitwalo 5-6 3 2. Kubanga okusinziira mu kifo woli ne capital gy'osobola okuweza n'oteekawo ko omuntu n'atunulawo nga waliwo ko ku bintu. Okay, nga tumaliriza program pakasa abakyala okukola ssente njagala obaweeyo obukodyo gwe kusaidia obulabo obusobola bakolera mu mwezi guno ogw'abakyala nga tumaliriza. Mwezi guno ogw'abakyala abakyala mbakubiriza tulekeraawo okwenyooma kyekisooka. Naawe omukyala gy'oli osobolera ddala singa oba okoze bino wammanga. Tuwuliriza. Omukyala ekisookera ddala tugeze njogera kati ku mukyala omufumbo ng'ali mu bufumbo. Sooka olabe nti mukwataganye n'omwami wo
mu kutandika bagamba mbwera abaami batusuula basuubira okutusuula baba n'obujja baba n'ennugu baba mukwatagana ate bw'oba okoze mukama nakukwatirako n'ofuna akasente ate era sigala ng'oli mu kkakkamu omanyi tulaluka sente zitulalula kati bw'ova ku ekyo omukyala bw'osalawo okukola kola ng'oli wa mazima obwerufu kintu kikulu nnyo singa ekyo nkyogera bulijjo leera singa okeera enkya omukyala n'omuguza akagatto n'okamuguza emitwalo 8 oba 5 naye ng'ekyamazima lwakuba tamanyi abeera aba mu ofiisi oba abeera bize oba abeera waka oba n'okamuguza naye ng'akagattako ka mitwalo 2 lwamanya talidda bano abakola nti omukyala muwe ekizigo n'okimuwa nekimwokya yenna nekimwonoona omukyala oyo ddala asigala akwagala ayinza okulagirira omulala obwesimbu kintu kikulu mu bizinensi amazima bugagga mu bizinensi kyotasobola bino olina kubira essimu Lady Maureen njagala ddagala liteekako akabina tolimanyi nze mugamba simanyi kolako byomanyi kusavinga abantu bo batono nga basanyufu era oba ojja kufuna sente naye okusinga lw'obuukira kino nogamba gundi waliwo ayagala omukuba akasima akabina ayagala muteekako akabina oyo nomgira n'oli naye yeeyiya kati ate ejjukira oli yeeyiyiza ate mu linnya lyo kati enkya omukyala wamaliriza nga tafunye kyayagala end of the day gwobeera omukyamu ate nga gwe mukyamu kuba gwoba wamutwalayo ewooli kituufu n'olwekyo nkubiriza abakyala abali ewe tuba tukola tukkakkanye waasiwaasi tukole bw'obanga oyambaza abagole yambaza abagole bw'oba olina saluuni beera ne saluuni ebyo kale bisigala bikwatagana naye ojja kwesanga waliwo n'ebintu ebimu ebimakingira mu gundi yaffe eyo naye nga bw'obanga totimba ku mukolo tokiyingirira mugambe nina omutimbi yereira kwata eki enamba ye atumaliriza akatale kakasemberayo ddala akabakyala abakyala mbakubiriza beveemu bakole sente y'ekikyala ewooma tweyanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa tukweyanza okuba ng'otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka gye tukomekeredde tubadde ne Lady Maureen owa Lady Maureen Saloon nga tunokolerayoko ebintu ebigenda okuyambako okutuuka ku buwanguzi weeyongereko omutindo omwezi gwaffe guno ogw'abakyala olunaku olw'enkya lunaku lw'abakyala batubuulidde ebintu byesaagala kwongerezaako kubanga byonna byankizo naye batubulidde amazima bugagga simba essira toba na waasiwaasi essira lisimbe ku kintu ky'oyagala ne batubuulira nti ng'abakyala tubeere beesimbu kubanga obeera omwesimbu amazima bugagga osobola obukozesa nga Lady Maureen we yakola n'obeera ng'ofuna ebintu ebisinga abantu abalungi okwewola akasente n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga teweerabidde bakasitoma nkwebaza okulaba program Pakasa nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weeraba